Yes, Faadi TV jinkwaniriza kade kano. Ngina kusaba subscribing ate ompere video kalaki. Ettaka lya Becky lireese obuzibu. Maama we atabusembira ngina kusaba subscribing ate osikalenga ogiye kumideko bagita Faadi TV yoji. Ensonga za mwana muwala Becky omugenzi eyafa bambi awo mulembire minenga bambi binako lucha zongera kulanda zongera kutabuka buli sajukira bali munteekateeka zakola kizakujja mulambo kola ki kukolako dini ekyo kati essaawa zino tuba tukyali mu by'omulambo ate essaawa zino waliwo amala gatambatambula ag'ettaka Becky taata we lyali alina gwe balumiza nti yali taatawo waddala era nga bagamba ettaka lino lisaidiza Kigoyera ekyalo bakiyita Kigoyera kirisaidize Footpoto bakiyita Kigoyera kisaidize Footpoto mu kibuga oba kyoso okuyita city ya Footpoto naye ekyalo ng'oyise mu city ya Footpoto ne wengera okukeyo munda ekyalo bakiyita Kigoyera kikyalo era nga bagamba nti waliyo poloti ya taata wa Becky era nga poloti ne taata wa Becky bwe yafa yagirekera muwala we Becky nti bagamba nti maama ono kwe yasinzidde okulabika nga akyusakyusa statement okwagala okulabika nga bazikula Becky bamuzikirye watuufu ettaka asobole okulyeza essaawa eno byebimu kubitambula bannange byebimu kubitambula ku social media jukira maama we yali ayogera ku ssimu yayogerako ku ebyettaka kati essaawa zo bitandise okutrendinga nga biraga nti ttaka eryo liri Kigoyera bagamba liri Kigoyera kyokka lisinga okwewunyisa balaga nti ettaka si eno lyokka libogera kuba lino balaga nti wali ettaka eddala ate nga balaga nerino eriri Kigoyera nalyo lyali lya Becky yalisikira ku kitaawe kati awo bino ebintu bitabula bannange bikonfusinga naye nga maama okwefuulafula n'okwekyusakyusa buli saa nga akyusakyusa statement abantu abasinga bagamba nti biyinza okuba eby'obugagga omwana bye yasigaza nabyo abantu bangi bavuddeyo nga bagamba nti abantu bangi nnyo bavuddeyo nga basaba gavumenti okuyingira mu nsonga zino eza omwana Becky obutaziikulwayo bagamba nedda tiyandizikuddwayo bamuleke oba bamuzikeyo kiggwe essaawa zamala gatambatambula galaga nti ettaka nga bwe mbagambe liri Kigoyera akatundu bakayita Kigoyera abantu bangi bavuddeyo nga bavumirira ekyokuzikula Becky bavuddeyo nga bagamba nedda naye nga ate ye maama ndowooza lwawulira ku ttaka lye bayogerako ate nga balaga ettaka lyokkalekano lyensobodde okutegeera siri eryokka waliyokko n'eddala naye nga nno bandaga amawulire gatambulatambula gandaga nti liri Kigoyera akatundu bakayita Kigoyera oyita mu Footpoto munda eyo mu kyalo eyo wali ettaka eryoyo omusajja maama wa Becky gwalumiza nti taata wa Becky era nga bwe yafa yalirekera Becky nga omwana we musubscribing bagita Faadi TV yoji bibitambula essaawa naye nga abantu bangi bavuddeyo nga bavumirira ebyokwagala okuziikula Becky abantu bangi ab'amaanyi bavuddeyo nga bagamba nedda kuba kulinnyirira ddembe lya muntu tekikkirizibwa naye nga baba family bo balaga nti bakyalemedde kukolabika nga bajja omulambo gukolako ddiini olw'ensonga nti maama yasaze ojjukira n'abagambye nti omuntu yenna okwagala okuzikula omulambo gukolako DNA oba olina okusobola okufuna olukusa ewa next of kin ne bonna ndowooza bakkiriziganyizza Alan yakkiriziganyizza ndowooza ne maama wa Becky naye ndowooza yakikkiriziganyizaako katulinde bino bivuddeyo byonna bitanja kwami batuusa kwano ku Faadi TV yoji subscribe like ngo commenting ato sharing video no subscribing bele bulungi mwera